Amugwago maddu okwewunga omubbi ennaku zino bwe bamukwata nga ab'amateeka tebannaba sisobola kubinnyonnyola byonna mukama waffe bye yayitamu. ndowooza falish ono ow'ekigambo ekyokunnyonnyola Good Friday ate nga lukwatagana ku mulimu gwa Katonda ogutali gwaffe. Agamba bw'ati, mbiwalana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mugigi ogw'abantu abankyawa, ogw'abannakasatwe, ogw'abannakana. Tata tuli ready. Maintenance yejobba kubayo. Ekitabo bakadde bano abantu tebakyatya kulimba ennaku zino. Abantu tebakyatya kuwaayiriza. Abantu tebakyatya kukumpanya. Abantu bakalu ennyo ennaku zino. Ekikyamu kye bayita ekituufu, ekituufu ne bakiyita ekikyamu. Ogwo gwe mulembe gwe tulimu. Omuntu asobola okukubbako ettaka ng'akimanyidde ddala nti ettaka si lirye, n'alikubbako ng'olaba. Omuntu ayinza okusibako omusango gw'otomanyiiko mayitire. Olumu ayinza n'okuba nga ekituufu akimanyi naye n'agaana okukigoberera. Oyinza okulaba omukazi omukulu oba omusajja omukadde nannyini ttaka nga limubbibwako, ate bwe limala omubbibwako ate ne yeesanga ng'asibidde mu kkooti. Bano abalimubbako ate be bamutwala mu kkooti ne bamusiba. Eyo y'embeera eriwo. Oluusi n'abaali badde bamulamula ne batalamula bulungi. Amazima gakaayira abantu bangi nnyo ennaku zino. Ebyokufuna bibuzizza amazima mu bantu. Abantu banoonya nfuniramu wa. Ebikolwa bingi bye tulabye ennaku zino nga tebyandikoleddwa abantu babitiibwa. Abantu ab'ebitiibwa bangi betussaamu ekitiibwa era nga bamanyifu mu ggwanga, naye ng'ebikolwa byabwe si byebyo ebijjayo ekitiibwa kyabwe. Ekyokulabirako okuyomba, okuvumagana n'okwesika ebitogi mu lujjudde. Gamba nga mu paalamenti omuntu omubaka mu paalamenti asibwamu ekitiibwa, naye kinakuwaza omuntu oyo ng'akutte munne oba agudde munne mu malaka basikaŋŋaana ebitogi. Waliwo n'abantu balinga babiri bwe bati era nabo babitiibwa baakaayanira akazindaalo kata basuule minisita omu ekigwo. Ebyo abamu mwabirabako. Omuntu ow'ekitiibwa asaanidde asigaze ekitiibwa kye. Tebaali badde bakabona bali n'abakungu okuwaayo Mukama waffe Yesu nga balinga abatamanyi kigenda mu maaso oba kigendera, oba nga balinga abatamanyi kituufu. Ekirala, obukumpanya bannange n'obulyake bw'ensimbi n'okwezibika ebintu ebitali bibyo ate ebyandiyambye abantu abalala abangi, ebyo nabyo bikolebwa abantu bewaalirabye nga babitiibwa. Ekirala, okukozesa obubi ofiises zaffe, okukozesa obubi ofiisi yo okutulugunya abalala n'okubalinnyako
togambwako towabulwa ebikolwa ebyo tubirabye bingi mu bukulembeze obw'enjawulo ku buli mutendera kubanga nafuna ofiisi n'olwekyo nina ogikozesa nga bwe ndaba nze wa kitiibwa nze wa maanyi nze ndi mu ntebe ebintu bingi bye tulabye basebo ne bannyabo bakadde bafe abakuuma ddembe tubeebaza olw'omulimu omulungi gwe mukola naye bwe muba mukwasisa abantu amateeka kubanga era balina okugakwata